kkooti ewuliriza omusango gw'okutta Maria Nagirinya ne Ronald Kitayimbwa lwe yasembayo kutuula era abatwale mu bifo eby'enjawulo nga kati bagala kkooti ewa ensala yaayo ku nsonga zaabwe nga bwe kizuulwa nti zirimu eggumba batiibwe balya butaala. Olwaleero omulamuzi Isaac Muwata ali mu musango guno mu nsala ye ategeezezza nti bano batambuzibwa okugenda mu bifo ebyogerwako nga bategeera bulungi era ng'etteeka Kasolo lyesigamako okugoba omusango guno si lya Uganda lye Kenya ate nga ne Kenya terikyakozesebwa. Omulamuzi awunzise agamba nti bano balina omusango gw'okwewozaako era bateeketeeke okubawozesa okutuuka bwe banaazuula ekituufu. Kenyan authorities referred to by A1 with regard to his detention beyond 48 hours are in respect of the Kenyan constitution and not the Ugandan constitution, and that one has been settled also in that matter. Kino kitegeeza nti bano balina okuddamu okukuba ebirayiro mu kkooti oba bagenda kwewolereza oba banaafuna munnamateeka wabula ye Kasolo Kopiamu ategeezezza nti agenda kwewolereza wadde nga banne bo balina munnamateeka. Kopiamu Kasolo ategeezezza kkooti nti alina abajulizi abawerako okuli okuyi David Nayigaga Deborah n'abalala kyokka nti banaludde nga tabalabako. Nasembayo okubalabako oba okubeera nabo mu kifo we nali nkolera ku Mabito e Nateete. Kasolo ategeezza kkooti nti ajja kwetaagayo akasente okumuyambako okunoonya abajulizi bano nga babaliridde. Kino kijja kumumalako obukadde bw'ensimbi 50 okulanga ku mitimbagano ne mu mawulire okumanyisa abajulizi be. Oweekitiibwa omulamuzi ngenda kuba ekirango ku leediyo ku leediyo ngenda kuba ekirango ku CBS. Mbadde nsabako oweekitiibwa omulamuzi enfunyireyo miliyoni 5 nsobole okukuba ekirango mu mawulire okusobola okuyita abajulizi bange baweekitiibwa omulamuzi abataano kubanga okuba lwenakwatibwa oweekitiibwa omulamuzi ndi mu pulizoni sidalamu okubawuliriza sirina namba zaabwe za simu. Wabula omuwabi wa gavumenti mu musango guno Jonathan Muwaganya awakanyiza okusaba kwa Kasolo ng'ayita mu tteeka erifuga abajulizi erirambika nti singa omuntu agulwako omusango mu kkooti esookerwako n'atayogera abajulizi be omusango gutuuka mu kkooti enkulu tasobola kukozesa abajulizi baatayogererawo mu kusooka. Section 75 is what governs the aspect of witnesses for the defense, and it provides that the accused person shall be allowed to examine any witness if the witness is in attendance, shall not be entitled as of right to have any witness summoned other than the witnesses whom he or she named in the magistrate's court committing him. Wano omulamuzi ategeezezza nti ng'ennaku z'omwezi 16 ne 17 bano balina okutandika okuwozesebwa era nga Kasolo Kopiamu aweereddwa omugogo gw'ebiwandiiko ebikwata ku misango egimuvunaanibwa nga kati alina wiiki emu okubisomamu. Bano omukaaga bavunaanibwa emisango egy'okutta Ronald Kitayimbwa ne Maria Nagirinya n'okubanyagako ensimbi. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Terefayina, Gambuuze. Babakulembeze mu